Tukaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganso gumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli omutalo okola kyamanyi okuba nti weekumira wano ate nkugamba nti big up on yourself oba nga wasubscribinga mwama abamama muli bamanyi nnyo mu ggwanga so n'olwekyo tulina okuba nga tubawa ebitiibwa ogamba otakyali wange nga ogiriko ogyekuumirako 24/7 muganda wange okola kyakabi nnyo okuba nga weegyekuumirako so n'olwekyo amanya n'eddoboozi bampita ntambi kyemusa Rich Boy Maxwell Junior olunaku lwaleero tukuletedde Edlisa Musuuza na biki ebifa mu Ministry of Internal Affairs twakitegeddeko olunaku lwajjo nti omusajja mukulu gwe bayita Martin Beta nga yono ye manager wa Edlisa Musuuza aka Mandela Young Mandela aka African Prince aka Eddie Kenzo nti yawubyeko manager we gwe bayita Martin Beta yawubyeko ku olubu lw'ebigere wali side za Ministry of Internal Affairs walinga mu industrial area anaba nti agenda okuba nti asaba olukusa omusajja we asaba ministry olukusa omusajja wabeerenga akomezebwawo ku butaka okuva gyali mu nsi ya Cote d'Ivoire so n'olwekyo Edlisa Musuuza ayaferenze ekiwandiiko kino n'asooka kikwanga minisita ono wa internal affairs asomo kuba nti bamwanukula olunaku lwajjo ku ministry mukulu ono mukuba nti bakwanga ekiwandiiko omukulu ono Martin Beta yafuddeyo n'agamba nti Edlisa Musuuza yagenda ebweru w'eggwanga okuba nti awuba bendera ya Uganda n'okuba nti atambuza enjiri atambuza amawanga atambuza eggwanga lyattu lino Uganda ebunayiro okuba nti alitunda so n'olwekyo mu kuba nti agenza okukola omulimu gwe guno nga aguyisiza mu kitundu ky'ekyokuyimba nabwe kityo Uganda yasalawo okuba nti ekola lockdown oba Uganda baba nti baggalawo nga tebakkiriza nnyonyi yonna kuba nti steppinga mu Uganda ereeta abantu because of the COVID-19 crisis fena gye tulimu eggwanga lyonna gye lirimu n'ensi yonna okutwaliza wamu so n'olwekyo Edlisa Musuuza n'aba nti yakomezebwawo ku butaka manager we gwe bayita Martin Beta olwaleero yagenze n'ajinga ne gavumenti kokata ne Minister of Internal Affairs ng'agamba nti omusajja ono agezaako kuba nti atambuza mirimu gya ggwanga egyalema abalala okutambuza nti ono omusajja atunda ensi ye ng'ayita mu kitundu kye so n'olwekyo bafunye mu kuba nti agenda ebunaya teyagende for luxurious oba n'okuba nti yagenze kweyagala wabula yagenze kutunda ensi ye ya Uganda ate nga ne ssente ze babawa ntono nnyo Martin Beta yayongedde okuba nti atotolera ministry eno ya internal affairs nti Edlisa Musuuza akozesa $3 olunaku zezo miliyoni nga namba ya Uganda gwe munange obanga omanyi okukwatako dola ya America eri worth $3.6 wano sawa zino e Uganda so n'olwekyo Edlisa Musuuza spendinga almost akakade kamu emitwalo nga 12 buli lunaku so n'olwekyo ezo sente ziba nnyingi nnyo okuba nti omuntu omunnayuganda okuba nti azispendinga sente za Ivory Coast ziri almost equivalent to dollars according to Edlisa Musuuza according to research we do from internet sente zino ziri mu 13 plus so Edlisa Musuuza anti tasobola kuba nti affordinga kuba nti bulamu buno so n'olwekyo mu kuba nti alajana omuzanyi wa Chelsea gwe bayita Didier Drogba yavayo n'okuba nti amuyambisako okuba nti amuwa special jet ye kuba nti muleeta oba emukomyawo ku butaka ante kuba nti emukomyawo ku butaka because jali agamba nti tasobola naye ate mukomawo ku butaka ennyonyi tesobola kujja direct just for far because bataddewo nti teri nnyonyi yonna eri suppose kulandinga mu Uganda ng'ereeta muntu okujja kezeza kago twawulira President Museveni wano ng'akiremezaamu so n'olwekyo bakusanga ng'otikkula oba osomba abantu oyo eba not even attempted murder ebeera murder case oba oyinza n'okukyajinga n'omusango bayita treason okubanga ogezako okuba nti olya mu nsi yo olukeso n'olwekyo Edlisa Musuuza babadde balina okugenda mu Ministry of Health Ministry of Internal Affairs okuba nti bafuna olukusa so Martin Beta lwe yatuuseeyo minisita yamugambye nti mutugjeeko akajanja Eddie Kenzo si ye muntu yasoose okukolera Uganda ebyakabi oba si ye muntu yekka avaayo kuba nti atunda Uganda obweru w'eggwanga n'okuba nti ye munnakatemba yekka asoose okuba mbu wakabi nnyo ministry
agamba nti tewali muntu gwe bagenda kutira mu kuliiso kuba balwana n'omuntu oba balwana n'omulabe atamanyikiddwa. So n'olwekyo omuntu yenna asobola obbofuna ebyo byagamba nti bamukomyewo ku butaka bosi be bamutwala. So n'olwekyo Edrisa Musuuza alina okusooka okuba nti yeerabirira oba kiri ekyo awandikire gavumenti mu butongole bibeere nti esobola omusindikira akasente akamubeezabezaawo so siba kuba nti okomawo mu Uganda. Gavumenti egamba nti waliwo abantu bangi abakungu abali ebweru abaasibibwa ebweru n'abagezaako okuba nti bakozesa ekibuli tebatuuka ku kisaawe entebe. So n'olwekyo tewali kuttira muntu ku liiso. COVID-19 bulwadde bw'amaanyi busse abazungu busse abaddugavu abali mu nsi z'abazungu. So n'olwekyo omuntu omu ayinza okuba nti agenda kulinnya ennyonyi ate nga tukimanyi nti ennyonyi esinga okutambuza buno obulwadde bw'atyo najja n'obulwadde n'aba nti abusaasanya mu nsi yattu Uganda. So n'olwekyo government ne Minister of Internal Affairs yagambye nti Edrisa Musuuza is not so special. Olina waddembe okuba nti osigalayo oba n'okubira gavumenti omulanga naye bantu ekuddukirwa. Abannayuganda nno bangi abali ku mawanga abagala okukomawo ennyo ku butaka naye ng'ate olw'okuba nti gavumenti yateekawo amateeka n'obukwaguliro nga ffenna tulina okuba nti tubujjumbira bannayuganda baasirika. Naye ate munnange abayimbi ba wano nno balina ekyeju balowooza be bafuga ensi eno. Abayimbi balowooza mbu bo bakatonda buli kimu they have to be treated in a special way whereby nti wano tetujja bikkiriza oba bannayuganda baagana okuba nti babikkiriza kugatta ne pulezidenti ow'ensi eno agifuga. Ate abayimbi baagala nnyo okututwala spiidi naye ng'ate gwe waliwo kyali wange ali mu Ivory Coast, waliwo kyali wange ali mu America, waliwo bakyali bange abali e London, waliwo bakyali bange abali mu Arab countries, Saudi Arabia, Oman, Dubai nga bali agadde okukomawo wano naye ate lockdown nebasanga nga tebasobola kukomawo naye ate baganda bange abo ng'ate bali bubi nnyo okusinga nekenzo naye ate baganda baffe abo tebavangayo kuba nti beekalakasa. Naye ate Edrisa Musuuza eyatugamba nti asobola okumala emyaka 2 oba 10 nga takola ng'alinamu n'akasente ennaku tezinaba kuwera na mwezi mulamba. Edrisa Musuuza yeekobera nduulu ayagala kukomawo ku butaka. Bino n'ebirala byoba olinda mu episode zaffe ziddako. Nsigadde Tambi Jimso, Rich Boy Maxwell Jr. Sigala ngo followinga omukutu gwaffe guno gwe bayita Uganda Mukamuli. Subscribe, tekako notification button. Ate oliwaddemu okuba nti followinga ku Twitter Jimso16 ne wali ku TikTok Jimso16 ate nga ku Facebook nkozesa Ntambi Jimso. Obeera nga osobola okuba nti onchekingako ne tunyumyanyumyamu muganda wange. Bino n'ebirala byoba olinda mu ssaawa zaffe ziri. Bye bye for now.